Meya akwatiddwa lwa kuganza mwana wa senior 3. Abantu basatu abagenze n'omukulembeze w'eggwanga mu Dubai basangiddwamu ekirwadde ekya COVID-19. So nga abayizi abawerera ddala 6 balumiriza omukulu w'essomero nti ono abadde abasiyaga. Tukwanirizaako ku Newspark channel we bali kujje kumirako mukwano tewerabira okulekawo ka comment ko tewerabira okuba ntino olikinga kosa n'okusharinga ate gwe atanaba kuba ntino osubscribinga ku YouTube channel yaffe eno mukwano obadde oyitayita n'ogwa ku mawulire gano twagala okwanirizaako ku YouTube channel eno eya Newspark nekujjukiza nti tukuleetera amawulire agafa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyattu Uganda. Wona wesinze okuba nti olaba amawulire oyinza kuba ng'oli mu KATO, Dubai, USA, oli Oman, Saudi Arabia, oli mu Japan. Twagala okuba nti no tukwebaza olw'okuwaayo obudde bwo kwessa n'eddatawo okulaba amawulire gano. Tutandise n'omukulembeze w'essomero Kagwansonyi Abadde Asiyaga Abayizi. Abayizi abawerera ddala 6 okuva mu Rio Infant Primary School nga lino lisangibwa ewa Kiso abavuddeyo ne balumiriza omukulu w'essomero ng'omukulu w'essomero ayitibwa Didas Mpaji nti abadde abakozesa era mu bufunze ono abadde abasiyaga. Mpaji wasimbiddwa mu kooti avunaaniddwa emisango okuli okukukusa abaana wamu n'okubakozesa. Obujulizi obuleeteddwa mu International Crime Division Court bulaga nti Didas Mpaji abadde atwala abaana abalenzi mu kisulo kyabwe n'abalagira okumunuuna ebitundu bye ebyekyama kw'ossa n'okumuweeweeta. Ono nno nga takoma ku ekyo abaddenga abasiyaga obanga abatunuza mu bikolwa bya sitaani ebya Sodoma. Ono akakodyo kabadde akozesa azaalimba abantu ng'agamba nti gavumenti yayisa ekiragiro ky'okuyigiriza abaana ab'obulenzi ebikolwa bino ebya Sodoma. Newspark ekitegeddeko nti ono ayawuddwa ne mu kaduukulu oluvannyuma lw'okwoleka ebikolwa eby'amaddu ku basibe banne abasajja. Eyo nga tuvuddeyo mu mawulire amalala agatali malungi era agakwasa ensonyi kwassa n'ennaku. Mayor Stephen Ssebbowa ng'ono Wandejje Town Council eri mu Luweero District akwatiddwa lwa kuganza mwana wa siniya ey'okusatu. Amannya g'omwana asangiddwa ne Meya Ssebbowa, omwana ayitibwa Nabadda Susan era nga bano basangiddwa ku ttaawo e Bwayise. Kigambibwa nti omwana ono amaze akabanga nga tali waabwe era bamaze akabanga nga bamunoonya era omwana ono gwe twogerako ali mu senior 3 nga aweza emyaka 17 ekitegeeza nti noono tanneetuuka. Nabyo katubifune mukwano. Kikyekimulisa obuto omusajja omukulu afunaanibwe ng'amateeka bwe gabuna. Byonna byonna gavumenti egulewo amasomero singa oyo abadde asoma nti baani mukudde kiraba amasomero ekibaddewo omwami ono bamutandikidde Makerere bagamba abasirikale nti nono omuwala defilement yabula ku beewaabwe naye ye omuwala agamba yadduka ku beewaabwe nga baagala musaddaaka n'afuna omwami bwe bamusanze mujjamu ne bamuyimiriza n'agaana n'omuwala mukulu ate bawoza defilement. Ono nno poliisi esitaanye naye erwanaganye naye kubanga abadde aganye okuggulawo ng'akakodyo ke bakozesezza kakusooka kukuba amasasi mipiira gya mmotoka ye. Oluvannyuma bafulumiziddwa emmotoka era ne bateekebwa ku kabangali ka poliisi wakati mu kusaakanya okungi okuva mu bantu.
Munnayuganda yagenda ku kyeyo mu ggwanga ly'e Kata molege tufuna ku Newspark channel agalaga nti bambi ono yagudde eddalu oba yatabuseemuko ku mutwe yafunye mental disorder. Amannya ge bambi ye Saidi Musa ng'era ono ava Saidi z'Ebusoga. Ab'Ebusoga obanga ono Obiwo abamuyita Saidi Musa bambi ono kati obwongo bwe tebukola bulungi oba yatabuseemuko ku bwongo naye nga ekyamuviiriddeko ekyo tekinaba kubanga kitegerekeka bwe tunaba tugafunye tujja kubeera nga tugakuleetera mukwano. You have to believe in God. I'm showing you. Who are you? 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 Eyo nga tuvudde waliwo akasatiro mu maka g'omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okukomawo okuva e Dubai wabula ng'abantu beyagenda nabo abawerera ddala basatu bakebereddwa ne basangibwamu ekirwadde ekya COVID-19. Results zaabwe zaabadde positive oba batestinze nga bali positive. Okusinziira ku Dr. Joseph Okia agambye nti bano basobodde okubeera nti beyawula ku balala era nga ssaawa zino bali mu kufuna bujjanjabi. Wabula era Dr. Joseph Okia avuddeyo n'ategeeza nti omukulembeze w'eggwanga kw'ossa ne ttiimu endala eyagenda n'omukulembeze basangiddwa nga bo bali negative ekitegeeza nti nga bali balamu bulungi. Tukwebaza olw'okuba nti n'owaddeyo akaddeko kw'ossa ne ddatawo okulaba amawulire gaffe aga Newspark. Tukwagala nnyo mukwano, teweerabira okulekawo ka comment ko katukola bulungi nnyo. Teweerabira okuba nti no olikinga kw'ossa n'okutegeezaako mukwano gwo nti waliwo Newspark channel ekuwa amawulire ageesigika n'otegeera ebigenda maaso mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga. Naye teweerabira kunyiga ka notification bell baba bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire.